Yes, muli mutya kansubira muli bulungi. Olunaku lwa leero nze nga njagala nkulaga engeri gy'oinstalingamu Shrike Linux ku physical machine. Ngenda kuba nkozesa KVM naye steps zonna zenkola wano zonna z'olina okukola nga omaze ogiteeka ku flash. Woba ogiteeka ku flash, woba oli ku Windows odownloadinga software gwe bayita Rufus oba Barney Archer, oba ku Linux odownloadinga Barney Archer oba dd command gy'okozesa. Kati wogiteeka ku flash disk oba omanyi okukola bootable device oba bootable flash drive, ogenda no downloadinga ISO. Nja kuba nkulaga ISO w'ogidownloadinga nomala n'ogiteeka ku flash mu ngeri ya bootable, then ogiteeka mu computer n'onyiga keys eziri necessary. Tugambe ku HP onyiga F9, ku Lenovo onyiga F12, ku gundi ku Dell era F12. Endala siri sure nnyo noba nga obootinga mu live environment wano wendi. Kati otuuka wano installer eri wano ogikoonako n'ebikkula n'otandika okudownloadinga. Erina wano application oba program gye bayita Plank ekuyambako okuba nga oteeka wano gundi zo application zo ezimu. Katugende mu maaso okuinstalinga. Otuuka wano onyiga next n'okyuzinga region w'oli, netugenda mu maaso wano ogireka ku default olwa keyboard obutakusumbuwa. Okilikinga wano erase disk n'ogiwa swap to file, next n'oteekamu erinnya ly'oyagala libeereko. Wano wonna w'amannya kiri gy'oli kati okuteekawo ly'oyagala. Wano oteekawo password, then woba oyagala okuloginga automatic buli w'obootinga ng'eloginga automatic, then otiikinga wano. Oba tokyagala okireka n'onyiga next, install now. Kati awo etandise okuinstalinga. Kankulageko ku bintu ebimu bye tulina. Wano wonyiga Alt F1 ejja kuba ekuleetera dialog oba kye tuyita Rofi. Wano Rofi osobola okunoonya application yo yonna gy'oyagala, tugambe nga Firefox, n'ogamba Firefox n'onyiga enter eba ebikkula. Wali settings ng'oyagala okusettinga machine yo, zino settings zerina. Tulina files gye tukozesa eringa nga file manager bagiyita Thuna file manager. Editor tulina editor, text editor etuyambako okueditinga ebintu ebimu files ezimu bagiyita mousepad. Ne tuba ne viewer eno ng'eyambako okuviewinga ebifaananyi oba images olina ku computer, gwe mulimu gwayo. Wano trash, ne woba olinamu ky'odeletinze kyonna onyiga wano mu trash n'ogenda n'okiraba we kiri. N'essaawa zino tekirabika olw'ensonga nti tetulina kye twadeletinze. Leka ndabe oba nsobola okufunayo file yonna ne ngicreatinga ne mmala ne ngideletinga. Katulabe. Tukozese text editor yaffe. Okay, tukola ekyo kyokka, tetulina kye twetaaga. Katulabe.
ebiseera ebisinga egaana nga tonnaginstallinga ebeeyaga ekkiriza ndowooza okalaba olusoose bwe tubadde tunyiga wano wabaddewo error gyetuwa naye kubanga tulina kye tudiriitinze tulaga nti tulina kye tutaddeyo kangezeeko okijjamu tulabe empty trash then tuddemu tunyige wano tekiraga tumaze ogikozesa ensonga lwaki terina kyeraga kati we tuba tutaddemu teraga error we tuba tutaddemu hard drive oba external drive yonna n'onyiga wano eba ejja kukulaga nti mulimu mounted drive naye ngeri nti temuli tuleetera kano akantu kano kakutulaga nti waliwo error kati ne tuba n'ekirala kye bayita workspaces zino ogenda ku workspaces zino zikola bweziti osobola oteekawo buli kimu ky'oyagala kati ku nnamba emu kwe kuli installer yaffe zino ennamba ezisigadde tekuli kintu kyonna era nabyo biteekawo butezi tugambe tubikudde terminal yaffe eno terminal ku nnamba tuteriiko namba 3 kweri namba 1 kuliko installer ndowooza okiraba kyekirala kye twetaaga nawe oba olaba vidiyo naye nga screen ekusumbuwa evaavaako tugambe ezikira neyeerookinga olwa security reason onyiga wano ku lyando oba ku computer kano akantu n'otagolinga kano ne kabeera on presentation mode board kati wano tekyaddamu kuzikira naye ensonga lwaki eba ezikira bw'ebeera nga eri inactive nga tekozesebwa tugambe nga tolina kyonyiga just olaba bulabi vidiyo ezikira tezikira nti off wabula screen efuuka black neyeerookinga kati bw'oteekako kano kakuyamba okubanga kompyuta yo tezikira osigala olaba firimu yo oba oyagala kulaba firimu oba oyagala kulaba vidiyo zo zisigala ziraga naye nga screen tefuuse black oba kompyuta teyeerookinze kati kano kakuyambako okufuula machine ng'eri active buli kiseera wano ewali file manager gye tuyita GUI packet installer packages wozinstallingira ensonga lwaki eri slow nti njiwadde RAM mutono njiwadde ziri 2GB ate n'ekirala ndi mu virtual machine naye Linux eri speed teringa Windows ekyo kyolina otegeera kati yeeno gy'okozesa okudownloadinga application aba gundi zo z'oyagala zonna saawa zino sinnakola updates y'ensonga lwaki ekulaga terina wano kintu kyonna kyerina nja kuba nteekamu n'endala ey'okubiri mubeere na 2 naye kati wano eri ku updatinga ku Linux infact emaze n'okumala ekirungi kya Linux nti kompyuta yawe updatinga teweetaaga kubanga togikozesa ng'ogitadde awo butesi ku Linux osobola okuba nga okozesa kompyuta yo nga we updatinga ate gwe kennyini osobola okugamba nti olunaku lwe njagala updates zibe nga wenjagala system ebeere nga updatinga kyekyo kya Linux teringa Windows nti oku-updating eyinza n'okumala essaawa 3 ng'ate togikozesa kyekibi kya Windows eno clipboard naye ekuyambako ebintu by'okopinze ng'okozesa mouse bikuyambako okwetereka wano tulinawo Bluetooth tubeerawo ne wokyusiza theme kankulage kano akantu engeri gye kakolamu tugambe nti nkyusiza theme endala bwenti
ne icon nenkyusa endala eba ekyuka ogiraba kekano akayambako okukyusa theme. Ekibiintu kya Linux nti osobola okukyusa buli kimu kubanga kati ssaawa zino kano eno gye tuliko bagiyita Zen Kano nga ze kano ezisinga okubeera speed era ze bakozesa ku gaming. Ekitegeeza Shrike Linux osobola ogikozesa nga gaming operating system olw'ensonga nti erina kano ey'amaanyi. Naye era nina kano za njawulo, nina rolling release kano ne mbeera ne LTS ne mbeera ne Zen Kano. Kati oba ogenze ku site wo downloadingira gundi zino oba weetegereza waliwo ejja kubeerako LTS eyo bagiyita long term nti wogidownloadinga leero osobola n'okumala wiiki nga 3 nga tonnajja updatinga. Rolling release osobola updatinga buli lunaku oba buli nnaku 2 n'era update ziba ntono. Ekigiyita rolling release nti ba-updatinga buli kimu kibeera latest. Naate jjukira nkugambye nti oba updatinga ku Linux teweetaaga kujjako kompyuta yo. Osobola ku-updatinga nga w'okola ebintu ebirala. Kankulageko kambikule wano tamino yange nkulaze luli mu gundi eno naye kankulage ne muno sudo pacman sy nonyiga updates board. Kati webaayo ekintu kyonna nga kibadde kikadde biba bijja wano ne byedownloadinga byokka. Osigala okyakozesa kompyuta yo ng'okola ebirala. Ezo kati mmaze oku updatinga machine. Ndowooza okiraba ku Linux tetulina buzibu nga bw'olaba ku Windows. Era omuntu akozesa Windows n'omugamba njagala ku updatinga PC yange aba alabira ddala nti tagenda gikozesa. Naye ku Linux osobola okukola buli kimu ky'oyagala ku kompyuta yo nga we updatinga. Wano ly'eddoboozi osobola okuteekawo ka mouse n'oba ng'otambuza board. Wano w'oteekerawo network yo. Saa zino engeri gye ndi mu virtual machine oba KVM tetusobola kulaba ngeri gy'oconnectinga ku Wi-Fi naye w'okozesa. Wano ewali date wano tulina programu endala ekuyambako okusearchinga ebintu n'obibikkula. Ne tuba ne button lijjako ate gegana amapeesa kati okyuzinga ky'oyagala. Ne gundi yaffe ewedde then weba ewedde wano ekulaga nti eri emaze n'okutiikinga restore now n'onyiga done. Egenda kuba ebootinga ng'ekomawo. Okay, kati tubadde tutaddemu password yaffe era tujja teekamu password gye tutaddemu. Then wano oba omaze okuinstallinga ndowooza olaba wano we tubadde twogera nga mbabuulira nga mbanyumiza we tu installingidde operating system yaffe era neggwa. Eno offset gy'olaba wano tojja giraba ng'ogitadde ku physical machine. Wano offset eno ejja olw'ensonga nti tuli mu virtual environment. Ensonga lwaki eri bweti ne ku machine teweetaaga kukola byenkola. Kati wano we wali ebintu ebirala applications zo endala ziri wano. Kano kakuyambako okukoppa gundi kala. Nsooka nteekeko kano tulabe. Tugambe nkutte kano ngamba nti njagala kala, njagala kumanya kala white. Wetubikkula text editor yaffe wano oba n'ogibikkulira wano waggulu kisinziira ky'oyagala. N'omala n'opestingawo
kala yo yeyo gy'okopye. Kano kakuyambako okukwata kala. Kati n'ekirala w'okoona wano olaba kala yo bw'eri. Kano kakuyambako okukuuma kala ku mouse oba ku kaasa oba kintu ky'okopye. Then video yaffe tujja gikomya wano. Mbadde nkulaga engeri y'okudownloadinga Shrike Linux ku computer. Kale mubeere bulungi, tujja kuba tulabagana olunaku olulala. Bye.